Njacha weekend tongera okubabuuza ko ntwaga mugamba mutya mwenna musinzira okubanga mutula bagita Bukedde TV #1 onako lwegulo twayongedde okwolesa obugundiivu bwaffe eggwanga Uganda lyonna bato bwedda ligirabira ku Bukedde TV naye nga Saimo Faridi Mpajja akoze olukiiko wali wonna Paji Faridi muveeko Paji Faridi muganda wange twagala kusooka kubabuuza ko ntwaga mugamba mutya saawa eno eyeremererwa yagenda yagenda United States of America era kwali atula yeremererwa esawa yonna ajja kuba akoma mu Uganda agenda tugamba kikuba bato yamuleseewo ng'ali eyo bana Uganda nategedde ko abadde sides eyo United States of America babadde sides e Dubai babadde wonna nga bataddeko TV nga balinga abalaba omanye ddawe basomanga budget nga bwe bali bwe batyo njagala kusooka kwegata kuseguya ali United States of America yabyogera n'atugamba nti omu ku bato wera yakuzina na kwambala ajja kusinga byonna ngo yabyogedde we byeyolese byamukadde kubimwa we byeyolese onako olw'eggulu era we twogera mu nabbi ku Facebook kwonna ku mitimbagono gyonna buli omu ali mu kwetondera Josephat Seguya president w'olugambo toli president by mistake simanyi oba president by being chosen bamulonda owaye Seguya nenga Seguya yali akawowo k'ensizebwe kamufuwafuwa wana wano nga tagenda kulwala alaje Seguya kyasi kya bugundi guno mulundi gulinga gwa 32 naye yandibaddewo ku battery n'alaba obunabbi Seguya watulumye yandibaddewo Seguya wandi kujje Kololo nga muzira wandi kujje bakwetisse kuba ensi yonna ku social media engeri gyeri mu kugamba eyeremererwa kye yatukoze onako olw'eggulu bayira we battery ogiraba batondooza mukulu muganga owa Victoria University agitandika yatusabudde bukyali ng'omusana gukyayakayakirirawo si agitandika bateno yalina kuba ya Swangs Avenue balina kampuni y'omwenge gye bakolera ng'ereeta akasente nga balina ogitegeka we batuuka okulira mu Sheebah n'alabanga kampuni ene Swangs egy'okunyunyunta obunyunyunsi n'adduka mangu ewa mukwano gwe kigambibwa nti amulinako oluganda mukulu muganga namugamba waliwo bukino bwekiti ne bwekiti njagala tukole bato bwetti ne bwetti bato akasente akalimu nga Sheebah tayagala spice akalye oba sindi ngagala akayeyeka nga bato gwayagala ngagamba bato tetujja kwekola bwetti ne bwetti ng'ajagala nani ne Rema namakula ne banange namu bonna najjayo Rema mumutima sente azagaliza Rema namakula gwabagenda naye bituka kulema bamugamba gwe yajja kukuba ofe n'okufa mu veeko nga nagenda kuba mune Rema agenda kuba Sheebah agenda kuba Rema kannamakulu kamanyi mukyala dokita omumanyi mama wa Amal omumanyi mutegeera ayimba genda mubuuze Debeni genda omubuuze oli Kike ojja kutegeera we yamusitula amaloboozi n'amukola bw'ati genda omubuuzira Bitusi Rema namakula ne bamugamba togeza naye Saimo comment teyandikwataganye ku lw'ensonga otunuulira Rema si muntu wa danso Rema muntu mukakkamu enyimba ze so katasaa kubeera nakompitinga ne Sheebah ye nga bali tekisoboka ekyo oli akasente nga tayagala kukawa kwabo ababi ng'atuuka bamugamba oli omukazi yanneesiba kwe yagwa nadda emyaka simanyi giri emeka tayimbanga leka mwe platform nga Sheebah akkiriza agamba musinga tuni ayina ennyimba simanyi bweziti nze nina ennyimba bweziti tigenda omukube nga bamusuddiya ku federation eyo baani bakenzo ng'akwata mukulu muganga ng'amugamba kiri bwekiti ne bwekiti naye akyesuulamu nga bagenda bagamba ani Sindi was an opportunity mu bulamu bwe bukyanga ayimba tayimbirangako milioni 10 mwaga ku milioni 13 ng'abawane milioni ate nzijukira akaseera ako bamala omuwayo ddiiri wawo n'eddiiri endala yajja yali kampani awo nemufula brand ambassador muka period yawo brand ambassador byakujubisaamu bujubisa naye nga bamuwa ssente obukadde 3 obimanyi ate zaali mu bukadde 3 bagamba tukusayiniza emyaka 3 buli mwezi tujja kuwaayo milioni nga 4 nnyo genda okwalabalamu nga bukadde 3 ojja kutuuka mu myezi nga 6 bagitaminating ebyo wano bimanyi kampani esinga teziwa respect gundi eyo on top of milioni 13 nga abasuubizi babongerako milioni 25 okukola oluyimba lupromotingibwe lusobole okutwala show mu maaso Sheebah ng'agenda akola tosobola Sindi ng'akola fire zonna nga wazirabye tosobola ng'asooka adduka speed nga ayambuka waggulu kadduka ono nga naye atandika mu magezi ga
Sindi bw'akwata milioni 10 ndowooza mu Amerika mu 3 ng'ategeera nti bate eno nkoze ntya yakwata nga agenda akola interview ndowooza zaali 5 yakola interview ewa Seguya wagirabe ya training nagirabe yatambula nnyo ng'agenda akola ne Farouk Sakozi ng'akola ne Ibrake ndowooza ng'akola ne ku mikutu emirala ng'esatu mu interview ezo zonna Sindi yayogera ebigambo eby'amakulu atalina wayogerera oluzungu awo naloka olaga nti yasoma kyobambi fiizi yamwonoona oli yavuma buvumbi nti nze ndi iPhone nze ndi ki simanyi bikyo yakola bwati ne bwati ono n'akola interview 5 ng'amuddamu mu bukakkamu kiki interview ne zisooka zimuwanika ziti oluzungu ne lumuwanika ffenna tukimanyi kati ate agenda okukomekereza Ekivvulu kigenda okutuuka press conference oba babe hi babe tetonnatuuka ye naye katwe ku performance ya Sindi engeri ya performizemu ali live olunaku lw'ejja Kololo ababaddeyo tuleta omukomu tulera Sindi nga tuleta ne Sheebah iPhone nga netumukuleetanga omanyi abaana kuta ababaddeyo eyo nga bawa gundi stage 50 gundi 30 mwemunange mwabagabe max bannange social media oba toli ku bwangu gye katwe ku performance zaabwe ezabadde olunaku lw'ejja Kololo. Now everybody from left to right, front to back, color, let's go. Let somebody say
okitegedde bulungi yabaze ezimu kuzabadde performance zaabwe badde njakuwa preamble okuviira ddala bato bwegenda tugenda muganda wange ku press conference wonna tutuula tugamba nti bato buli omu alina kutuula esigale ku level y'emu Sheebah afuna ttiimu ye oli afuna ttiimu ye nga bwe byabadde prior to the show tugamba nti atukole ebyabazungu babikola ebyabazungu Sheebah tukola debate tugiyite presidential debate oba battle debate Sheebah ajja n'oli ajja Baroni Maka bano yemu ku ttiimu ya Sheebah nga mumutuuza buli mumubuliifinga mubuulira buli kimu nga mwerabira ng'ajja ne emotion ze basically katini nnyo how was the pre-debate yali etya pre-game yasemba yeno nungi nti at least twalabako konga abayimbi bokka kati bebetwala nti temwali nnyo palapase w'abantu bawagizi bannamawulire n'ebirala baali bayimbi ku muyimbi so abantu ne babanyumirwa ku 10 ani buli omu mugabi eyasinga onnyumisa night yali Sindi kubanga yali ekintu akirimu ng'akivuga ng'anyumirwa just lwakuba nti answers yalinga ddamu ngolaba ziri incorrect nti nga ziriko akabuuza naye nga budde tewali tetulina budde bwa mubuuza that's why kati kanko ekyokulabira kujjukira Sheebah we yamugambira nti bakuwe essimu yo ng'alaba kisusse lies zisusse namugamba tukoyo tulimba bakuwe essimu yo otuwe ebyo badde oyogera nga otuwa figures facts ezifunga kuki byawe kati yali ayogera ku luyimba lwa fire ng'agamba lwe luyimba olusinga okukola obulungi n'amugamba osinzira ku kyoga nti lwe lusinga okukola obulungi nti lwe lusinga okutambula namugamba totubulimba bakuwe essimu yo obikebere kati kyekika kyo nalabawo ekyalinga kati ate Roni Maka njagala tubeere fair negundi fena eri eyo wagamba ku kyessimu mu Uganda kyeweetuuma kyobeera by virtue of odoste nga abali mu ndongo oluyimba lwa fire speed kwe lutambulira nga terulimu wadde kasente tiki yeetagisaayo mukwano gwo Sindi yajja n'atugamba nti simanyi YouTube bwati ne bwati nendabamu Sheebah nendabanga tayinza namukolectinga mugamba nti mugundi muzibustinga tukimanyi omuyimbi alina organic Facebook oba social media account mu Uganda ali omu yeka miliyoni abasigadde bonna babikola ki bagula likes ne bagula biki byonna awo nekamukuba nekajja nekamukuba technically oli fena tukimanye ennyumba tasobola gisitula kujja ku stage oli yaleeta baawe ngamba questions ezali zibuzibwa ku questions I did not see any bad question answered bubi tezali ntino zalimbiye zali nungi for the battle naye nga olusi ziba incorrect nti senga omuntu addama no ku questioning nti kyozemu kituufu kyebadde njagala omutegera kati nga mbadde nkuwadde example nti Sheebah we yatukirako nga naye awulya kimutamu big aya kugamba oluyimba lwange lwe lusinga mu ndongo iti show business tosobola kungamba nti olwange si lwe lusinga okitegeera wenveri nkugamba nti nze biggest breakfast show host mu gwanga Sheebah chance gye yali alina nti kati Sheebah yalinga buli kyayogera nga abayina evidence nti ebyaddala mu myaka 10 egisembyeyo buli kyogenda oteeka ku mmeeza Sheebah aba ayina upper hand nga nti era kyovula nti kadi yabadde emu Sindi wedda gyalina Roni Maka katini nnyo singa kyatuuka nga Sheebah we yali ayagala bato ng'ajagalamu gundi ng'ajagalamu Rema kyandibadde kitya tebali mu layini y'emu yego yali agala nga sente gwazagaliza anti gwabazagaliza kyevuga otegedde kaki ka sente naye tebali mu layini y'emu nti mu Uganda layini ziri bbiri waliwo layini eri wano ya Rema Namakula layini eri wano layini ya Sheebah kati layini ya Sheebah mulimu abagisookamu be bantu nga bamuyitona yayimba nkubu yeddodo Bella Bamagla baani Basindi eyo layini kati mweno generation esembyeyo layini ebadde eyimiridde mwani Sheebah then layini eyokubiri erimu ba Rema Namakula nene Rema si yagisookamu mulimu era abagisookamu abo ba Juliana baani kati tezikwatagana era layini eno neeno byanjawulo Roni Maka eyo nga tuvuddeyo njagala ku lunaku lwaggulu kati nnyo nga tugenda muganda wange bonna njagala ombulire Sheebah ensobi ze yakoze ne Sindi ensobi ze yakoze sajja kusookera ku nsobi kubanga nze ndowooza tulina bakusooka bakongratulatinga nti at least njagala tutuuke eyo abamu ku ffe twali tumanyi bigenda tuyiwa bagenda kulemererwa bagenda kulemererwa completely naye twagenza okulaba nga at least kale bagezezaako nyumisiza abantu nti ensobi ze nalabyewo ezisinga tezabadde nnyo ku bayimbi
nze nsobye yasinzidde ddala okugamba nti I've not liked the show teyabadde ku bayimbi. Ronnie Maka, truth be told, omuyimbi omu was a total disappointment to the audience. Muga Katonda muggulu. Wano nga tuli fair eri ensi na buli kimu. Truth be told, Sheebah was a total disappointment eri ensi. Era wentutandise na kubuuza nsobi lwaki yakoze bwatu ne bwatu. Nga manyi gwe ng'omwali ku part of it. Sheebah mwali temulina kusooka kumukkiriza kujja nga atamidde ku seti. Kujja nga atamidde era okujja kyekyasoosa okumugaana okumukozesa byonna byonna byamukozesezza mwabadde mulina okumutuuza mu mukkakkanye oba mwalina okukwata John Segawa oba Bushington babeere nga ba music director be. He would have made it okubanga akubye omukazi oyo endongo eyaddala ddala. Time yatuuse session eyasookedde ddala ddala mwana muwala eddakiika ze bamuwadde nga bamaze okukasuka ekinusu ennyimba ze zonna obwedda ayimbako korasi ne verse emu n'atandika okuba nga ayimbidde essaawa ennamba which was a very very big mistake ku mwana muwala oyo yennyini wetandikidde okugamba awo. Session eyasoose oyinza obutamunenya. Sheebah yabadde akola bato yeesoose for the first time takolanko bato. Cindy yali agikoze ddi. Cindy naye tagikolangako. Naye era kyengeza okulanga nti session ebeesooka oluusi omuntu asookolera mu ensobi naye you can excuse that person. Naye kyebadde gamba nti ennyimba yadde alina nnyingi. Kati ng'abalamu wemba sisoose zikuba mu session zino ezisooka maaso eyo n'aba n'obudde obuzikuba kangezeeko zikuba nzitemeeteme nga sheetandika. Ekirala kiri kyogambye nti yabadde atamidde. Ekigambo okutamiira kibi nnyo kiteeka ku muyimbi. Omanyi lwaki? Omutamiivu tasobola delivaringa Sheebah kye yadelivalize. Ronnie Maka, truth be told, Katonda nsonyiwe nyinza okukyogera obubi. Ffe tuzze twafiirwa radio mu bintu bwe bityo. Ate kaakati nga ffe aba media twetaaga okuyamba Sheebah. Because bato eno ogiraba oba ebbanga lyonna okuva we yava ewa Jeff. Ayina ekintu ekyo emotions zonna zazze ayolesa okuva we twatandika show mpaka olunaku olw'eggulu. Fenna tukimanyi kyalina emyaka 12 awandiise erinnya lye ku bisenge byonna n'akakasa. Naye abantu abamu section ey'abantu abamu ekyamulaga nti toyina kyoli kyayagala okugezaako okutukakasa. Era abo kimanyi mu abamu beera okumpi mumanyi byonna byakozesa ate nga yeetaaga okumuyamba. It is media, it is either President Eddie Kenzo, King Saha oba Madam Esther ku Federation. Naye kati olaba ekyo kyogambye abamanyi byonna byakozesa. Kyengezaawo okugamba nti tokimuteekako nnyo nti Sheebah yabadde atamidde. Sheebah alina byakozesa tokimuteekako nnyo. Ekyo si gye ngambye mwabadde mulina okusooka okumugaana okujja ng'akooyi. Ekyo si kituufu. Session yasoose yabadde ayimba ayimbidde essaawa esatu. Simon kati kankuwa ekyokulabirako. Ffe ababadde bamanyi kangeze Cindy nti wali ogezeko bivu bya Cindy obadde omugoberera. Nze kulwange nganze sina kinabye nga nti Cindy leero asuseewo. Lwaki ebyo Cindy bulijjo abikola okujjawo mubayi togenda kyogamba oyo omukazi yabadde tasobola kujja n'akuba Cindy ndongo Sheebah. Yabadde asobola kyegamba kye kino kyenjagala omuli yabadde alina kukola ki ongezaako okulaga nti abawadde bawagira Cindy nga bajja ne mu bivulu bye ebbanga lyonna bo bayinza n'okugamba leero teyadelivalize nga bwadde alina kudelivalinga because ebyo bulijjo abikola. Cindy bulijjo ayimba n'okusingako awo nasemba okwengejinga naye ndowooza 2020 twali wa Steve Jean awo bali bashooting oba Club Beats yayimba n'engeri gye yayimbamu ne energy gye yayina saagirabyeko jjo kyevudde gamba nti obadde togoberera Cindy bw'ojja kugamba madempa ino omuyimbi gwe mpagira ku Salama Road gwe gusasa okugoberera Cindy leero Cindy ancamudde gwe tuku-excusinga tubadde muwagizi abadde bawagira Cindy bulijjo bamanyi that is Cindy adelivering n'okusinga kaawo. Kati ne ku Sheebah kyekyo abadde bawagira Sheebah nga babadde bajja ne mu bivuno n'ekine byabadde ku Serena last year ebibiri bya 2-day concert bo bagamba this is Sheebah. Byono Sheebah waffe gwabatadde muwagizi wa Sheebah bali tomugoberera goberera buli kimu kukwata by surprise. Kadi zaabwe zadde zanjawulo buli omulayini gye yabadde ayitamu yadde yanjawulo nti Cindy yakutte music we n'amuzza ku low. Era obudde ebivuga oluya bitono mu performance ya Cindy nga asinze kuyimba nga yagamba ngenda kukolesa ddoboozi because kyekyokulwanyisa kyennina. Kati ate ye Sheebah yazze na vibe era stage yabaddeko vibe yabaddeko energy yabadde stage ya Sheebah. Kati gwe kikulemye okuwa credit nti bonna baali tebasobola kwenkana kadi eno kadi yono ndala ne kadi yoli ndala. Stage ya Sheebah yabaddeko vibe yabaddeko energy yabaddeko ngolaba Maka agamba bwe
obanga oli muntu akuzeekuzeemu ku myaka obeera nnyo mu bivvulu by'abano ba Jimmy Luyime ebya Serena kutuula awo kati gwe wabadde osobola okunyumya stage ya Cindy because Cindy be bantu be yaddayimbira nga wulya n'ebivuga bitono yazze kuyimba tugenda mu kuwummulakoko tulabe muganda wange kino kitegeeza ki eri music industry battle eno Cindy Sheebah eyawangudde kiki kigenda okumwongeramu ayina kukola atya gwe baakubye endongo ayina kukola atya okukomawo byonna ku Bukedde TV1 ekijja kya weekend. Good morning. Ekiri wano muganda wange Mpaji Faridi nkubuuzako ne nkugamba ogamba otya namwenna gye musinzira okubanga mutulaba ndi ne Ronnie Mark kyali wange gwe bato wagirabye otya Ronnie Mark tugenda kufuna essimu 3 endongo nze mbadde ndowooza mu bufunze yawangudde why ekyokuwangula nze nakikugamba oli nga tuli wano abantu buli omu gwe yazza awagira ajja fuluma gwawagira era buli gwagenda okukuba essimu omubuuza wagenze mu bato obadde owagira ge mazima yogera teyakyuse. But I think Ronnie Mark nti nga art industry abayimbi embonabona gye badde babonaabonamu ne politics bandikozesezza akabanga kano okubanga bava mu byobufuzi ne badda ku ndongo yaabwe kuba Bobi Wine abadde akola politics we nga atambula nga ne bato etambula kitegeeza ebyobufuzi bisobola okutambula nga neki n'endongo etambula si kye kitegeeza byakulwanya space nti senga era bato baddewo politics yadde agenda kwefuga wiiki yonna naye walabye nti atisi bato yagezezaako kufuna attention nti olunaku lwajjo natambudde ngolaba abantu bonna bali kukugera ku kintu eki bato kakiba kitegeeza nti eggwanga lyadde lyesuubise liri ku music industry kati banene bali abalala twabagambe musooke mutuwummulemu tetusobola kukozesaako okuvaayo eri mu byobufuzi ne tudda wano bwe kirina okubeera naye mulimu challenges ezijjiramu kati gavumenti yo bwenalaba nga tension zisusse mu bantu kuba abantu balinza otandika okubitwa yakinga person ne balwana ne beekuba ne betta kati ebyo government ebejja biyingiramu naye senga tuba tusigadde tuli positive it's a good move fe tufunamu abali mu ndongo okulaba nga tufunye attention okuva mu ggwanga lyonna nga eri ku music industry. Ngenda kuwa eddakiika 2 ombulire okuva ku owning stage dress performance biki buli omu omungabire maxes ze ekisooka okwambala njagena ne Sheebah ekyo kyo nabadde ekisuubira tekyabadde surprise nadde oba badde ogoberera Sheebah ebbanga lyonna oba okimanyi nti agenda kuttirawo era kimanyi mikwano gyo bali bemanyi bali besijja kwogera bawudde nga bafa wedda buli Sheebah lwavaayo bwati nga bafa ekyambalo kiri kyeyagiddemu ekya white kyanyumidde nnyo buno obulala buno buli sexe bugago omubiri gwe wayazenga goni nga malaika ne kana akasembyeyo katato wabamufe butukolerera ddala so Sheebah tumuwa credit nti ekyo kyo yakimala banga lyonna kyekirala stage owning stage Cindy yabadde nadde musubira ku owning stage to me nga shot natandika naye kyenalabye nga ate sikisuubira nti Sheebah yatuuse ate n'abanga yefuga stage ati nti yatuuse vibe n'emukwata nga ava n'eno n'agenda n'eri ng'alaga audience yonna alinga ayogera nayo stage yonna ng'alinga agibuutikira bato bwedda wajja ku side eno nga amateeka gabadde gagamba buli omu alina side eyo nga he does not get that vibe naye wedda talwaweera naye ng'agezaako okulaga nti this is my stage kati nadde ekisuubira kuva mu Cindy ekyo before the show started okubeera nga yeefuga stage yonna naye Cindy wedda takikola Cindy yabadde nga muntu mukulu ne yeefuga ng'ayimbira wali wuwe wokka waliwo bamuleetedde n'akatebe nabo ng'atuula awo kati stage okugi owninga you know God this is my area Sheebah yakoze bulungi. MCs side ya Cindy MC babadde tebakusikowalinga ba MC ya Cindy side ya Cindy ba MC tebasikowalinze badde bakoze bubi nnyo. Ronnie Mark wakigamba bwento nze watu walu natuse nendaba nga netagayo MC asolo hyping ekintu ku side ya Cindy manager Kayemba ku set era wuno muganda wange mugoberezi wa ndongo agenda kuyitawo wano atubuzeko buuze mubaka we Bukoma Nsimbi babaddeyo nga bakola ensonga ezo zonna ku nsonga zino zeno Ronnie Mark kugamba kuba MC walabye nti Zara Toto yetaaga n'okusasula okwenjawulo nti Zara Toto endongo yaganye n'asooka avuma ba side eri si kuvuma ba side kye yabadde akola kye kituufu era tikyabadde akola kye kituufu mu ndongo eno bato jjukira twazze ku bato yabadde ya ndongo bato ya ndongo performance so kati ba MCs ngenda kuwa side yani Sheebah bakoze bulungi
performance Kayemba nsaba ojje ku stage ani yasinze performance but who was the performer of the night performance ati kugambye madegeza okwawulira bingi amaloboozi amalungi nasinze kunyumirwa Sindi mukama wange gundi Jimmy jango ndetere manager wa Rema namakula Kayemba solo unaze ekinyegenyege kimukutte ngaloni makageza ko kubanga ali mbensi kunyonyere stage za debiri mu performances wakwantikade umanyi kirizo twalamu obudde okunyonyola performances kyetulaba ku stage vibe energy kunyonyede energy ne vibe byabadde ku side ya Sheebah naye Sindi bwe yatuuse okuyimba twawulidde ng'omuwala akola ki ayimba era abazze okunyumirwa omuyimbi bagambye Sindi ayimbye era nange namugambye credit njiwa Sindi ku vocals yayimbye bulungi nnyo ate n'ekira kyebadde gamba nti ye teyagenderedde nnyo kukuba instruments nyingi kubivuga bingi Sindi yadde tabikuba kitegeeza nti yabadde low naga kanyimba bagala okunyumirwa okuyimba munyumirwa okuyimba comments on Twitter Facebook buli wamu bongera okubanga balaga gundi Sheebah nga yeyongedde okweyambula ekyo nakyogera lwe nasemba okubeera wano ndowooza nakugamba nti Sindi agenda kubeera n'abawagizi bangi era ne mu kisaawe nagamba era asinga nakibagaye ne batya ne bagaa Sindi agenda kubeera n'abawagizi bangi mu kisaawe ne audience erabikako njoga nti abo ba Sindi bano ba Sheebah nabibagamba ne bagaa Sindi agenda kubeera n'abantu bangi mu kisuubire era babadde bangi omanyi lwaki nkigambye empagi n'agamba nti afu bwedda betulakininga bweddo birabira twali tukisuubira twakyogera before in fact nana radio mujja nabadde okumacha jjo ne mbagamba nti Sindi agenda kubeera n'abawagizi bangi kubanga ye abadde alina camps nyingi that's why ntwadde olina faces zoolabanga bulijjo gwomanyi nti oyo naye Alani Cruz tatambula n'omuyimbi gundi naye gundi ng'owedda bonna abasinga oppika ekintu ng'olina bamanya camp ze bagwa kyovola abamu babadde banyumirwa Sindi for the very first time nga tebagenda esimu 3 kunotinya emunya 337 0414 337871 good morning. Wa alaikum salam. Kubukedde. Ani yasinze ajati? Ani yasinze? Yes. Aha. Nga tebasobola kulwana. Bukedde TV wasuze otya? Owaayi wangi naawe gyebaleko omukulu aganye okwogera tukuwulira naawe gyebaleko mukama wange nange nagirabye gwe wagirabye otya ani yakubye okusinziira ku ggwe gwe wabirabye otya yakubye ng'ayogera the other session eyasembyeyo session ebbiri ezasembyeyo omanyi marathon omukazi gyeyeyo oli omuyimbi ndoza yamulinze n'akuwa wano n'alyoka amutwalira ddala eyo yabaddemu boom party audience eyimba yonna yabadde nga eri boat wangi Sindi w'amaanyi njagala essimu endala emu ezikola draw kuba essimu ziri 3 2 za Sindi emu ya Sheebah asembayo Bukedde wasuze otya wangi wasuze otya bulungi haba tewagirabye
ani yasinze okusinziira ku ggwe? Cindy. Lwaki ogamba Cindy ye yasinze? Cindy yakubye Bano n'inyumirwa. Roni Maka. Kati kibuzo kyembadde njagala obuuza bwagezi kikulemye okubuuza. Bw'obadde tunagenda mu bato wabadde owagira Roni Maka. Wana kunyonyodde teri muwagizi agenda kyuka. Roni Maka. Truth be told, kati buli omuntu yawangudde. Buli omuntu credit yafunye. At industry yawangudde era ne Sheebah yawangudde ne Cindy n'ayawangula. Kaakati ekirala abayimbi abalala babadde beepankira ku Sheebah engeri gye balina okutapingamu okuyingiramu awo. Abayimbi bepankira ku Sheebah bagenda sanga obuzibu bumu nti Sheebah yabalaze ekintu kimu nti Sheebah yadde ayina endongo nti owulidde bulimba lwaleeta kuba ndowooza nakirabye nnyo kusaidiya Sheebah nga bulimba ayimba abantu ne bayimba ne verses ndwawo kiraba ku stage ng'abayimbi bakikola okuleeta oluyimba abantu ne bayimba ne batayimba chorus ne bayimba ne verses nakirabyeko ku stage ya Sheebah ng'abawagizi bayimba verses ng'asirise bw'ati. Roni Maka ku lw'obulungi bw'endongo kati bw'oba ogenda kwesimba mu Sheebah olina okulowooza oyina music Sheebah gwalina osooka commanding audience abantu ne bayimba ennyimba zo nga bakikoze kati anku ekyogwirako mpaayo omuyimbi omugolowooza nti ayinza okweyimba mu Sheebah omuyimbi omukazi mpaayo omuyimbi omu yogera erinnya limu omuyimbi omu kati nga webiri kati n'omuwa Spice amukuba kati Spice omulaba gwamuleese kati Spice amukuba kankweyo kyokulabira omuyimbi gwe bayita Vinka Vinka yakajja wano 2017 wano naye bw'okwata ennyimba za Vinka hits n'oziteeka ebbali okimanyi nti asobola okuba nga alina hits okusinga Spice Diana kati yo line gwe girowoozeeko abatulaba bagugolinge Vinka asobola okuba nga alina hits okusinga Spice Diana naye ate gwe oyagala kukwata Spice muteeka ku Sheebah gwe tolowooza nti nno mizaani eba yeewunzise nnyo. Eya Sheebah ne Cindy yabadde eya Sheebah ne Cindy yabadde ng'esobola okumakinga omanyi lwaki nti Cindy ayimba nnyo asinga Sheebah okuyimba kitegeeza nti yabadde ayina wabula max yabadde ayina wano kati ne Sheebah nga naye ayinayo ki factors ezimuyimusa waggulu nti ayina hits ekyokubiri kye nabadde nsuubira era ndowooza yadde Sheebah akireese kaadi gye nabadde nsuubira gyoga nti eno ye musanvu eno yo joka yabadde kaadi ya Sheebah okuleeta generations za building kati eyo kaadi era genda olabe session Sheebah we yabaleetedde abayimbi bonna beyaleetanga 2017-2016 eyo session we yabaleetedde bonna genda oddeyo ogirabe olabe ekyadde mu audience we yaleetedde Waikibenda we yaleetedde Palaso ngezaako okulaga generation ezo nazona we yabaleetedde ku generation yawo wonna abantu abalabika tebakola gundi sokolindeko gundi naye lihaso naye apart from Palaso walabye Waikibenda ng'ennyimba ze azoogera bwogezi eyasinze okuyimba mu bazaaleeta yabadde Karona Ntongo ati kakirabayo Karona Ntongo era muyimbi sikigamba nti kyewunyisa era muyimbi nekimade gamba nti bo baba tebazze kuyimba ku stage yo baba tebazze kuyimba kulyaga maanyi nti bayimba nnyo ne bwajja n'akola appearance ne muzimbamu oluyimba lwe mwayimba naye kiba kimala kyova nti vibe wedda gye bajja nayo ku stage yanjawulo era nze nadde ninze eyo time Sheebah wagenda okuintroducingira abayimbi be yayambako oba be yaleeta mu Roni Maka ng'otunudde mu kamera eno ani yasinze bato abavubuka basinze kunyumirwa Sheebah asibuzize eti ati buli omu we credit ye gwe bw'ogamba nti gundi ye yasinze obanga agamba oli teyazze otegeera kyegamba bw'oba obala max nkunyonyedde vibe energy byabadde ku stage ya Sheebah okuyimba amaloboozi vocals n'abatudde okunyumirwa basinze nyumirwa Cindy kyova nkunyonyodde nti abantu abakulukulu abanyumirwa ebivulu bino nga bo batuddeko ebbali banyumiddwa nnyo Cindy because yayimbye yakutte ebivuga n'abizza ebbali n'agakanyimbe kati ate abadde bazze nga baagala vibe energy bazze kucamuka kunyumirwa banyumiddwa nnyo saidi ya Sheebah ze bwetu bwe nakirabye era abavubuka ababadde abatoototo bwadde obalaba nga vibe bagiraba eno wa Sheebah ng'eno bawulya kibula ekyokubiri ekirala kye nalabye kimanyi oba Cindy waba alaba sheeno maybe next time akitereeze nabadde suubira kulaba Cindy ng'ali lazy nga munafu nga bwe namulabye jjo nze sirabangako Cindy bw'ati ebbanga lyerabidde bivulu bya Cindy simulabangako nga alaga talina maanyi alaga akooye alinga Cindy yakava muleeba kiki saakirabi sadde sikirabangako emyaka gyendabidde Cindy kumulanga ali lazy nga bwe namulabye jjo Roni Maka energy yabadde ntono Roni Maka okusinziira ku Simon nga nze bino ebigambo byange
tugenda gende wamaswanku okusinziira ku nze Sheebah failed to deliver n'ennyimba ezize yazze olumu ng'azoogera oba omaliriza yogera ne ku kya sound yabadde yaffe kati sokoleke nkubuulire a day before nga bakava ku pre-debate Sheebah yafuna opportunity najja n'akola sound test oli omukyala Sindi gye twamumma Sindi oyo yajja ng'oli buli omu maestro tumaze okukola bwoti ne ye TV y'omuntu wa bulijjo muganda wange ekiri mu kibuga Kampala emboozi ya Sheebah ne Sindi emboozi eri mu Kampala tusokola muganda wange naye nga nze bantuuka mu katale wano nenkubulisa bbeeyi eri mu kibuga Kampala wano ndi mu paaka empya wano wenyini esanze muganda wange wano atubulye wano ku bbeeyi etambula nkulamusako gwe ali mu kibuga Kampala abali bweru w'eggwanga muganda wange abazza abaana ku masomero twatumanye bbeeyi etambula eta wano abagenda mu byalo bbeeyi emiridde ete muganda omukulu gye balakosewo jontu nkubuuza kusi just ku bbeeyi wano zino ziragawo muganda wange zigera kayabwe ono okuva n'ogenda kabesere ziringa mmeka omutwalo gumu gwokka tuyina soko gye musiraamu soko gye ali ku Bukedde TV atulaba ogamba otya ndebyo mpita ate bampitanize bampitani okola mulimu ki wano mu paaka wa taxi ogenda wa ngenda kyotera Masaka soko tulemu omuntu agenda ekyoto sente mmeka amafuta adegalanye tukubbeeyi nkadde mutwala ebitundu Masaka Masaka ebiri waliwo muganda wange agenda ekyotera ebitundu ate wakimwongeddemu ataaka kasente bbeeyi nkadde muli ku bbeeyi nkadde omuntu ali naku y'abantu gimanyi baada baga ntino mwayongezezaamu ndenge abaana gye bagenda badda ku masomero abantu batidde okweta abayizi obatola mu kyalo akaddayo nafu tulina abaana nafu tumanye embeera abantu tebeeralikirira nti nno akabeeyi kangi nnyo Ah, bbeeyi yaffe nkadde ndirakuteesa kireba kuteesa bbeeyi kapande teyina kukwongeza bbeeyi kapande gyebisukapande mwakakyusizaamu jangu watulageka ali ku Bukedde TV program bayita ekyekya kya weekend babita MC Maswako ndi mu kibuga Kampala wano tulagemu wano ku bbeeyi akapande kekyoteya kano wano kyotya ebikitundu kalisi ebikitundu bukunde ebikitundu kabonere kirimi ebikitundu ne kabonere ebikitundu tukubbeeyi nkadde Masaka mutwala ebiri ali ku Bukedde TV muyagala omugumye teeralikirira gye asabale agende tewali buzibu bwonna webale kubanga nekyatwa emokazi nengenyi ku luguudo tonyamu kazi byanza tebali nnyamoloka yakolaki sibyanza baziganyeeyo kojaga olaba nti osonga bweti omale gasoma kaziko enamba agenda kulaba namba ng'enamba emu Masaka kyotera zimu tezina namba omuntu alina kulinnya nemoloka ng'eriko ennamba yesebo Masaka lutambula bulungi nnyo ogule suubi tubitambula loko balese baasi kino ate katonga tanagwa badesiga kyabere eri embeera simbi webale nnyo musiraamu ate webale mukyala wange tumira ku mukyala we mukyala wange oli sobo olina mukyala omu oli sobo olina mukyala omu babiri batumireko bakyala bange bonna Haji Nassa amiina buleka yenze amiina ndi